Omu ku bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye amanyiddwa nga Aaron Kizza okuviira ddala omwaka oguwedde aludde nga wa kkooti y'amagye n'akaseera akazibu wakati mu kuwuliriza omusango gwa Dr. Kizza Besigye. Ono ng'azze ng'alabwako wabweru wa kkooti ng'ataakaka so ng'ate ne bw'atuuka munda abawa akaseera akazibu wakati mu kubookya kajojijoji w'ebibuuzo. We have a ruling which I please stop taking us on a wayward point of self-illusion. And my objection. Olwaleero kkooti eno temuganyiza kutuula mu kifo awatuulwa bannamateeka abawolereza omuwawaabirwa era olutuuse bamuggaliddeyo ekintu ekimujje mu mbeera n'atandika okwogerera waggulu nga bw'aleekaana ng'ayogerera kkooti eno ebisongovu. Wano omu ku bakulu abatuula kakiiko ak'oku ntikko abawozesa Dr. Kizza Besigye azze Kiwalazima n'amusindika olwo n'abasirikale b'amagye ababadde bambadde obukoofiira obumyufu ababadde awo ne bamukwata akabadiya ne bamukulubbeesa n'ekiddiridde bamutadde mu kaguli akabadde mu Dr. Besigye n'Obedi Lutale yogayoga ng'awolereza ne gwe bawolereza basisinkanye mu kifo kimu. You saw what happened to the one that took him to hospital. Many people were arrested, others have been forced to confess. That is not how court is. And we shall not Dr. Kizza Besigye, who started kakati ekino kyeraga lwatu President kyabeera awulira abantu nti eno kooti si y'abantu, eno kooti y'abannamagye. Olwokuba munnamagye gwe bayisa bwe bati kooti y'abantu. Okukwatibwa kwa Aaron Kizza kujjidde ku biragiro bya Brigadier General Richard Tukachungura ono nga okuviira ddala mu mwezi gwa Desemba babadde nga tebali makambugu naddala ku mateeka agafuga kkooti. Aaron Kizza ono nga munnamateeka omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era nga y'omu ku bakuliddemu oludda oluwolereza kano Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okuteekebwa mu kaguli yeegasse ku Dr. Kizza Besigye ne batandika okuyimba ennyimba ez'oluleekereeke ezirwanirira eddembe ly'obuntu era nga bategeeza nti tebagenda kudda mabega. Oluvannyuma Brigadier General Mugabe ono nga ye ssentebe wa kkooti eno asomedde Aaron Kizza emisango omubadde ogw'okusiiwuuka empisa ate nga yalabuddwa ssaako n'okuyingirira emirimu gya kkooti era bw'atyo n'asindikibwa mu nkomyo akulunguleyo emyezi egiwerera ddala 9. Professional misconduct, and he was warned that such a conduct is going to be court. He was taken through the laws that make it an offense for the conduct he exhibited and warned. Today, the 7th day of January 2025, when the accused entered this court, he immediately confronted the court order that was guiding him where he is prison being served in Chitaria government prison. We saw him that marking this day, 7th day of January 2025, and I'm going to see you. We shall overcome.